Etteeka eryafulumizibwa okulungamya emirimu gya Sacco mu ggwanga erya Cooperative Society Regulation erya 1992 wabula nga lizze likolebwamu ennongoosereza okuva mu mwaka gwa 2016 okutuuka ku tteeka erya Tire for Microfinance Institutions and Moneylenders Act nga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ye yaliteekako omukono nga 5 omwezi ogw'omukaaga 2016. Mu mwaka gwa 2020 abakulembera Sacco nga bayita mu kibiina kyabwe ekya Uganda Cooperative Savings and Credit Union balaga obutali bumativu nga beebuuza ani abalinako obuvunaanyizibwa kubanga banka enkulu ya Uganda yali eyagala okulungamya n'okulondoola emirimu gyabwe ate nga n'ekitongole ekya Uganda Microfinance Regulatory Authority kyalaga nti ekibalinako obuvunaanyizibwa. Kakati Sacco endala zijja kusigala wansi w'ekibiina kye bayita Uganda Microfinance Regulatory Authority. Kati mu 2020 etteeka ly'ekadde erya ebibiina bya begasi eryali lya 9 nalyo ne balikwatamu ne balikyusamu ne balirongoosa. Kati mu ndongoosereza ezo ne mujjamu ate obuwayiro obugamba nti Sacco zonna registrar yajja okuzirungamya. Kakati ne twebuuza ffe nga Sacco tunabeera mu maka ameka wano mugamba tugende mu Uganda Microfinance Regulatory Authority, Sacco enene zigende mu Bank of Uganda. Ate mwe mukomyewo ne mugamba Sacco zonna zijja kulunga registrar cooperatives yajja okuzirungamyanga. Kati otwebuuza kati ku nsonga eno bano bawandiikira yali akulira banka enkulu ya Uganda mu biseera ebyo omugenzi Professor Emmanuel Mutebire ne Speaker wa Parliament okulaba nga bakola ku nsonga zaabwe okulambika ani mutuufu avunaanyizibwa ku Sacco. Gikolako kakati ne bagamba nti wakati wa Ministry of Finance ne Ministry y'ebibiina eby'obwegasi wabeewo enkolagana amateeka ago agakontagana agatakwatagana bagarongoseemu naye enkola eyo eruddewo nnyo. Kati naye ate ekirala ekyo nga sikyalyawo twewuunya juzi Ministry of Finance ne Bank of Uganda baleeta etteeka lye bayita Microfinance Deposit Taking Institutions Act. Etteeka eryo lyandibadde Sacco enene zandibadde ziyingirira okugenda wansi wa Bank of Uganda. Kati bwe baliteeka mu Parliament obuwayiro bwonna bwali bugamba kati etteeka lino katulirongoseemu Sacco enene zijje bulungi. Bano balabye tewali avaayo ate nga ne banka enkulu ya Uganda eyongera kubanyigiriza ne beesowolayo okuddukira mu kkooti etaputa ssemateeka esalewo we bagwa era nga bawaabidde banka enkulu ne Ssaabawuliriza wa gavumenti. Ne tugamba nedda tetujja kutuula ng'eddoboozi lya Sacco katuddukire mu kkooti kubanga obutategeeragana fe amateeka tulina engeri gye tugategeeramu nabali balina engeri gye bategeeramu. Kakati bwe tuba tetutegeera mu ngeri efaanana tetulina we twesanga tulina enjawukana engeri gye tutegeeramu ebintu bino. Kati jaaji oba kkooti yejja okutulamula. Lirina ekirala nebiremu okukwatagana opinion ya Attorney General Ssaabawuliriza gavumenti okulungamyakwe fe twali tetukkiriziganya nakko kuba bagenda mu Parliament nga balina etteeka libagezaako okulongoosa Parliament ne bagamba ebintu bya Sacco birina okudda awalala tebirina kugenda ku Bank of Uganda. Ekibiina kino ekya Uganda Cooperative Savings and Credit Union nga kikulembeddwamu Bagonza Stephen bagamba nti balina Sacco 2,000 nga kati bammemba bali mu kutya olw'ensimbi zaabwe ze batereka. Babimanyi bagamba nti bw'oteeka ssente mu banka Bank of Uganda yina obukwakkulizo bungi banka eyo yinza okugigalawo mbadde nfuna looni mu bwangu. Kati bwe ngenda kufuna looni ng'ekitongole kiwansi wa Bank of Uganda bajja kunsaba kino bansabe ekiri bansabe ebyapa byebyo. Munnamateeka wa bano Amanya Joseph agamba nti balindiridde kkooti lw'enaabayita okutandika okuwozza omusango gwabwe kubanga bo beeteefuteefu era nga basisinkanye n'omulamuzi agenda okuba mu mitambo gy'omusango gwabwe amanyiddwa nga Emmanuel Baguma n'abalagira okudda mu kkooti eno nga 17 omwezi guno okubabuulira ekiddako. Kati ffe bye tugezaako okubagamba nedda ekyo temulina kukikola bwe mutyo kubanga mu mateeka temulina buyinza. So obutakwatagana obwo ne butuleeta wano mu kkooti nga twagala kkooti etuyambe okulungamya ensonga ezimu n'ezimu. Omulangira Junji Moses yakusakidde eggulire lino ku Rocket TV Amalindirire.